gezaako yonna gye musinzira okubeera nga ate mugoberera amanya gange Tafari Pro era nga nyongera okubeera nga tembaniriza ku mukutu guno mmwe abapya bakatwegattako ate namwe ababaddewo abakadde for all along abasubscribinga edda thank you so much ate mmwe abatandika okubeera nga temusubscribinga make sure you subscribe and notification bell giteeko notification bell eno omalo subscribing notification bell yawe bali omalo gikonako ojja kuleeta options 3 notification bell eyo ojja kuleeta options 3 kona ku option esookera ddala waggulu awo kijja kuba kitegeeza nti all notifications buli wona abantuddawo ku gadget yo notification ojja kujja awo nti kakati olwo ate ekipya ekyakagwawo bijja bigenda maaso era nga ensonga za Bruno K zikutta wansi ne waggulu naye nga sinaba okubeera nga tenkutwalayo eyo butambi obwa Bruno K Ne mukyala we oyo nga mubiraba waliwo ate ebipya Pastor's Bujingo yavuddeyo n'abeera nga ate alumbagana omuvubuka oba omwami amanyikiddwa nga Uncle Bean era nga Uncle Bean essaawa eno yaddukira mu ggwanga lya Canada oluvannyuma lw'okubeera nga ate agamba nti bamutiisatiisa okubeera nga ate obulamu bwe buli mu bulabi obw'amaanyi so yaddukira mu ggwanga lya Canada era nga ebyokudda byo tajja kudda kyekyamazima era nga yagenda naye babizonto so Pastor Aloysius Bujingo omwami wa Susan Makula alina obubaka obw'enjawulo bwamuweereza era nga njagala bwe mbatandika nabwo bwe mukutirawo then oluvannyuma kutwale ate mu nsonga za Bruno K n'obutambi obulala bungi nnyo as usual video etandika na like namba y'essimu gy'olaba awo beera nga ate otutuukirira tubeere nga ate tukulangira business yonna yonna gy'olina tutegemu ssente bannaffe aba tap ssente era nga bano bakutegeeza nti buli wona okozesa promo code FAHAD 1137 ng'osindika ssente ng'okozesa ka application kaabwe so okubeera nga ate weefunira $30 era nga zino zifunanga bonus extra buli wona osindika ssente kozesa promo code FAHAD 1137 osobola okubeera nga ate weefunira omukisa guno so kambatire obutambi buno leetera nkubanda mawulire amala mangi nnyo temuvaawo nja kugumanga mu nvume abaagala okuvuma naye empeera yammwe muligifunira mu ggulu wano nyinza obutagambako sena nakyakukolera n'abanvumye abamu banvumye nnyo ate ne beerajjanya ne beekaabya ne bamala ne bagenda ne bafuna obutuuze mu Amerika nti waliwo abanoonya obe Canada bw'onvuma ofunamu naye muli bawulira nga bavunza obubina kubanga obutuuze babufunira ku bisiyaga ate mbivuma n'amagezi gange gonna muli bawulira batuuka eyo ne beerangirira nti bali babisiyaga nga tamanyi na gye bitunula akati bali ne baga nti okay omuli w'ebisiyaga jangu nga bamuzeeri bwe bakola ku mpapula ze nga n'ebirala babikolako sirina gwe nali nnoonyeza nga nvuma siri munoonya nze nnoonya Mukama simanyi kunoonya bantu noonya Mukama simanyi kunoonya bantu noonya Katonda simanyi kunoonya bantu noonya Mukama ne bwe mba nnyina ekintiisiza noonya Mukama nandokola mu kutya kwange twalaba nti nno Mariam obedde alangira Bruno K obwavu amulangidde omusasulira rent amulangidde buli kafunkunali gwe yali amukoledde Bruno K ng'omumwa guli buti kyamukoze essaawa y'olwaleero agenze n'ata akatambi k'obusego aka Mariam mwana mwala buli kimu kiri bweru kiti oba guno omwaka lwaki tetugugala ne tukuba fireworks ne tugenda mu 2024 mu 2024 Allah Mukama Katonda wange so sekulaba kafaananyi ngenza olabanga ne vidiyo eyingirawo buli kimu amwogeredde ebiwanvu n'ebimpi amulangidde obwavu amulangidde buli kafunkunali gwe yali amukoledde ko Bruno K ndowooza tontegeera butegeezo yaka busimaati waayo otubulamu n'alyoka ataka vidiyo mbadde ndi awo ngenza olaba mu kabokisi nga ka vidiyo kajja ne ŋŋamba ati kano kaki maama ng'omwana muwala ali buswa Mariam nga bo watusuubiza okwabika empiira kazaabike Bruno K tagenda fulumya kigambo neki wabula ogenda kumulaba maama kyaba kubutamuwa ssente kyaba kubutamuwa ssente nga nzikendeezezza kubanga
eri video nze yagikola namuwa obukadde 3.5 eri eya gye yafulumyanga ebintu bya Vanessa byakakola ki byakabaawo ne bagita batya ng'alinganga weddinga ogitegedde then nene endala eno nakamukolera video 3 waliwo nene endala eno simanyanga ayingiddewo nkufuna baby nga wonna gwateekamu omusimbi nga nze ateekamu omusimbi nga he's so happy nene esembyeyo n'omunyarwanda olina laavu kati ate gye wali oyagala obeeremu yali ankoledde advert namugamba omanyi Bruno soko nkolerayo advert kubanga baclients bange abasinga my clientele esinga eri bweru kati e Uganda wano ninawo abaana nga 5-6 wandi nkoleddeyo advert ng'owaana ebizigo byange advert weeri mutandika mukyokucwankala n'omusimbi gutandise okukendeera w'obadde omusimbi gutandise okukendeera sikyamuwa kubanga nali nfunyemu ebbuba lyange nti kirabika tuli bati 2 ate ng'atandise okujja ewange yajjanga buli weekend ng'atandise okujja ewange oluusi tayagala kutubenkinga love ngayagala ajjeeyo amakule ku byaki atulagale TV yakadi mali mu langi era kugamba lwaki yali kukima ssente maami kali tekakwagala kataata katuganga katuge abwavu bunyongera bannange obwavu mukama can you imagine kakati omuntu abeera how can you be near a beautiful woman like ngamba togenda tosobola kuyima what kind of nonsense is that alinamu ekizibu mu bintu ebyo naye sijja kigenda mu nnyo Vanessa yahiitingaho naye nze sijja kyogerako ekya gundi kwepiisha ringi musajja mukulu tatalongooka bulungi talimuka bulungi mugatiibwa musajja mukulu tagira bulungi takuba bulungi salyuti asooka kulaba wano ku ssimu n'alaba abeegira naye ebyo tobinjogeza Rita stimulating nga gwe omukyala your job is to stimulate omwami wo omunuunenuune omunuuna bulungi kale omutegeka you prepare the person tanuunika awunya alumika ndowooza nagezaako naye kye nasangayo akomba oyo ku mpeke ya shaving oyo otegedde otya lwaki nawulira Vanessa agamba mbu yenna yazika layira shaving kati gotwalanga yabwamulaba shavinze nja kukusavula edda tashavinga kati ng'onuuna ebyo ebiviiri ng'onuuna ng'ayima nti oyagala kukukola nga biwunya nze nagezaako okugenda wansi naye nakoma waba oyagala okulaba tosaa don't breathe onuuna bunuunyi naye banaye Rita nga kikyenuuna ekibeera kyavudde mu mufujjo ndeka anti laavu onuuna laavu twalina laavu eyannamaddala naye nga naye anjagala era nga za I love you mweziri naye nkugambye omusimbi we nagukendeeza nga ndabika ninayo mujja wange awo buzibu bwe bwatandikira omulaba aba alwawo okustartinga generator bw'ogistartinga egaana okukola just no tompemuzandeka nze startingako naye like saamukakanga oba ki nga ngenda olaba ng'agamba leo siri mu muudu biki ate saagala kukosa olubuto lukyali luto naye ng'amaze wiiki kati ate Bruno gwe mmanyi yali abeera so excited okujja ewange to making love kubanga was his only person naye ate kaakati nagenda okulaba nga nengamba omusajja azze ewange ku weekend we haven't been seeing each other for a whole week ongamba otya nti you're not going to make love to me kitegeeza alina akola ki alina omulala kale gwe beera kati gwe bwajjeewo aba anoonye musimbi kati ate akagole tekamuwa ssente kaavu
Vanessa yakuga okigeza kuvayo yewaava Vanessa nga tashevinga. Ebintu byokushevinga abasajja tebafuna time era kati nga gwe omukyalo olina okufuna obudde oshevinga ebbaawo omuwakisinge okugjako ng'obanga abantu abasinga bafumbo boogera naye kati bwe muli boyfriend status naye nzo because with me and my husband I don't find myself okwebaka naye nga tashevinze I can't lwenange naawe agina eri paramount agina eri so paramount Nze yekka gwensoose okuba naye nga tashevinga abaana nno nga beefaako ku hygiene. Omukwata n'omuteeka ku buliri oba mu bathroom it depends on the bath n'oteekawo katawel wansi n'ofuna amazzi n'ogateekamu kadito n'ofuna omusajja n'omulayinga down n'omubamba bulungi omugulu ogumu eri n'omulala guli eno n'olyoka omukalakata bw'oba olina waxi n'omuwakisinga of course it will be a bit painful n'omuwakisinga n'omuyisaako kadito konna so that obuviri tebumusiiwa